Amazambi gatekulamu emiteeko esatu ze seti ssatu. Seti esooka akbarul kabairi, amanene agakulira amanene, eyo seti. Eseti eyokubiri al kabairi, amanene. Eseti eyokusatu asaghair, amatono. Ze seti meka? Satu. Buli seti nja kuwayo ekifaananyi. Akbar al-kabair, amanene agakulira amanene nga shiriki, oyo kabaka wakati mu bakabaka, ensaasi, bino bimuwoza musimanyi family planning, abaana babeere batiini, tetulina school fees, ebyo tetulina kyakubaliisa, tewali medical. Ani agambye? Gwe kenyini sigo weeriisa. Obutambuze, zambi mazambi amanene n'eryo genda ku neiba lyasooka, eryo genda ku neiba. Ku lwaki rights za neiba zonna ozitanganye, zonna ozisse, ate ng'obusiraamu bwatukuza nnyo neiba. Kama thabata anhu sallallahu alayhi wa sallama annahu qala ma zala jibrilun yusini biljari hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Malaika Jibrilu teyalekeraawo okunnaamira neiba nga nkuutira neiba omuyisa obulungi. Buli we yajjanga nentuuka n'okulowooza nti waliyo etteeka erigenda okukka mu busiraamu nti bw'ofanga neiba wakusikira lwakuba teryakka. Amakulu kyasukka okukiddiŋŋana, nabbi n'atuka okulowooza nti wayinza okukkayo etteeka nti banneiba bajja kwesikiranga. Obwenzi busiŋŋana. Omumanyi wa irimu bw'aba yagudde mu bwenzi tebufaanagana n'atali mumanyi. Ezzambi si lyerimu. Omwana omuto atannaba kuwasa oba kufumbira wagwa mu bwenzi, ezzambi teryenkanankana n'oli eyafumbira oba eyawasa. Hafidhul Quran sallallahu alaihi wasallam ya rabbi waba yaliguddemu tabanga tali hafizu, ezzambi si lyerimu. N'ogenda ewa neibawo mu gonna gonna emiteeko gyonna egy'obwenzi, eryo liri kabaka. Eyo seti akbar al-kabair, gakaŋŋaŋŋa amanene agakulira amanene. Seti eyokubiri al-kabair, amanene ng'okutta omuntu atali oli gwe tugambye okutta omwana we. Abamu baba batakufuna bugagga, kunywa mwenge. Jjukira obwenzi bugwa obwenzi buli mu intersection, eri bukombayo ne bukombayo n'amalala ge tumanyi. Then wajja asaghair, amatono.